eyabadde agenda okuttibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia oba eyasimattuse okuttibwa bakamaabe mu ggwanga lya Saudi Arabia avuddeyo n'anyumya ebintu nga we byabadde era nga mu ekyo atunnyonnyodde ensonga lwaki yagezezzaako kyonna ekisoboka okulaba nti yeesimattula ku batuju bano adduke. Ebiseera ebisinga stories bweziti tuzibateerayo noti that tuba tunyumirwa bunyumirwa kwogera nnyo wabula tuba twagala naffe woba oli awo kubaako kye twongerako kwabo abantu abali mu buzibu era ebyo bye twongeddeko nga bisobola okutaasa abalala baleme kugwa mu ssagaazi nga bweziti. Eno mu mawanga eno gye tukolera be bantu abatalinaamu kaabuntu naddala ku bantu be bamanyi nti bagwira, abantu be bamanyi nti tebabalinaako kalandira, abantu be bamanyi nti si baamakulu mu bulamu bwabwe era mu ekyo basobola okukola buli kimu ekyetaagisa. Bw'obanga olabye cases ezizze nga zibeerawo ku bankuba kyeyo ezisinga zonna zirimu okufa, okutulugunyizibwa, zirimu okusibwa, zirimu ebintu ebyambiyoni okubakwatisa kiriisa maanyi n'ebintu nto ebirala. So akatambi kano eno njagala tukawulirize omukyalo ono tumuwa amatu tomanya gye bujjeeyo mu maaso naawe oyinza okubaako gw'otaasaako wabula komenti yo nungi nnyo tukusaba okomentinge tumanye endowooza yo wabula ng'ate era saagala onneerabire nti yenze Sheila Adita obutambi bwe buti imbu bateerawo munnange tusobole okuba nga tubaako kye tuyiga oba tubaako bye twetaasa. Jango subscribing gwena tanaba subscribinga kwata kade nga buli video na jentekayo ekutukako bulungi nnyo omwagalwa. Katugendeko mu katambi atera tuberenga tukomawo. Nsinzenze okunyigiriza okuva mu kiyumba esooka kulya okulya ate ekirala n'okwagala okunzita. Kati tugendako ku kyokulya wagezaako okubagamba ensonga ekwatagana n'okulya nti banayisirya mu nfeeko banaddala ng'ogamba bakamaabo. Iye mukama wange omukazi namubuuza lwaki tompa kyakulya nangamba babaleeta mujja kukola temujja kulya tetukusasula. Kati wamalanga bbanga ki nga oyita mu mbeera y'okuba ng'okola naye nga tolya? Kimazeemu omwaka mulamba nga bemba nkifunye nyina kibba niswala mutoyi yange ate nga nawo mulimu kamera. Wagezaako okuba omulanga mu kampani oba mu bantu bonna? Nagezaako kampani yange e Uganda nenjogerako n'agenti wange n'omukyala abeera ku kompyuta awo wetusayiningira nga tujja e Saudi nemugamba naye yangamba tewagenda kuli wagenda kukola kola tetukyalina byumba mwe tukyusiza abaana kola. Nemugamba nga sirya nemugamba ekyakozesa ekifo ekyo kweyo kampani wakolako ku bwakadaama n'obumalako nodda kyova abakuwa ekifo ekyo ng'omanyi embeera gye tukola ki gye tuyitamu. Yangamba tetulina byumba mwe tukyusiza abaana kola tewagenda kulya oba ekyo kwekifunye saa mmeka kyoba ogenderako. Nemugamba nze sikifuna wabula ngezaako kweyiya ng'omuki ng'omuntu n'agaana nenoonya ku bannange ennamba ya director yennyini Mr. Paul erinnya yenze kandyogere nenjogera naye nanziramu ngenda kwogera ne bakamaabo yanziriza Madamu Fatuma yanvuma nangamba otagala ozunga tolina magezi nagala tukyalina byumba bwe tubakyusiza ate ogenze wa director nemubulokinga kuba naye kina kyenzizaako. Ate n'ensonga y'okwagala wakizuula otya nti baali baagala kutta bakamaabo ojja otya okukimanya? Kinze mukama wange yali tampa mmere era nga tafumba omukyala kubanga abadde okugulu kuno nga kyeka yagwa ku akisidenti ebiseera bisinga baatudde abaana be ne bafumba oluusi nange bangezesaako okukola ki okufumba naye kolo yekakaba n'akola ki n'afumba. Nze nali nongoosa luumu ya baba gyawummulira nagenda okujja nangamba lubi naye nga ogyolya emmere nemugamba maama kamala okuza zino mashini gye zibeera ezirongoosa kapeti ndijje nkole ki nagamba ayange ogyolya emmere nengamba ono omukazi ali tampa mmere nga ompezeza emyezi 9 omukwana agugyewo ogumpe ki emmere nemugamba kanjije
nengamba nesheka kimunyiza emmere eri wano ku dining kangene njofune wengitereka njagira amaliriza bwera bwe nagiteeka bulu ku firiji nagira ngamba hulu ne shoke bajja ne bali emmere eno ogenda kuŋŋamba otya nga kiŋŋamba mu Luwalabu nemugamba ye maama omwana oyo bw'alya ku mmere nga sigiriddeemu kibi teyanziramu yakwata emmere n'agiwa mu kasasiro nengamba ono omukazi alina ekiki ekigendererwa nensirika era saalya nagenda mu firiji nenziba kubuzi nenzirya kati nazo ziba zinyoguga zirimu ice nendyako okubeezaawo obulamu kali nga nkuzaako emabega ku nsonga y'okutoloka yabadde etya kuba wangambye bakusibidde mu nyumba notuuka n'okubuuka ensonga yange ey'okutoloka yatandika ku bulwadde obwannuma waliwo dito gwe baaleeta dito akuuta tairozi omwana ne waba yawandiiseeko kasita omutabula mazzi obisaako bisa n'akola ki n'atukuza kati dito bwe namukozesa teeka omubiri gwange munaafu oba omuka gwange munaafu natukesa nga sikyasobola kussa nengezaako okwogera naye nemugamba bwe nkozesa dito oyo ampisa buki kansigale nga nkozesa Clorox wadde naye mubi naye nze omwegendereza yangamba olina omusimuuza buli lunaku embeera nentabukako papa nensigala nga nkozesa dito kati olunaku lumu nagenda obulya sikyasobola kusitula mutwe nga nvaamu nnyo omusayi mungi mu nnyindo ne mukama nengezaako okuddamu okumunnyonnyola nengamba oba olulimi talutegeera nengezaako okuwandiika nesindikira abaana be basobola omukola ki omunnyonnyola tekitegeera nemugamba njagala kwogera ne bbaawo kubanga yasayininga ku woofiisi bbaawe najja n'omukazi we najja n'abaana nemunnyonnyola ngamba Shagala nkwagala olongooseza ennyumba yange n'abaana bange tebakyalwala yimuka kutwale mu ddwaliro netugenda mu ddwaliro ne baba wewaka ne maama wewaka n'atugoberera bwe twagenda omusawo n'abannyonnyola n'agamba puresha y'omwana eri waggulu talya alusa alina alusa ate ne kemiko gwakozesa w'amaanyi mukendeeze ku ki oba mumugulire ebyesabikibwa kubanga nze bali sikozesa giraavuzi bali sirina masiki nga mbikolerawo awo omukazi naye yekyangira mu omusajja n'amugamba nti batugenda ekintu kitono nnyo tuyite wali tugulire ebikozesebwa by'omwana agenda atandika okukola ki okukola ne bampa eddagala omusajja n'asasula otwatuukewako omukazi eddagala linjijjako n'alisuula n'alisuula mu zibaala mu kasasiro nenyenyawo nti omutwe nangamba jamutandika okukola wajja kukola nali sirina kyakkola nentandika okukola amaanyi ganzigwamu nga nzikira ku fulo y'okubiri kuba nali sobola kusanga muka nina mutono bwe nagwawo omuwala we najja nanondawo nanziza mu buliri mukazi nasigala ng'ayomba kati baba yalina safari gyagendako ne bawala bibino bwe bagenda okulambula bwe omuwala we tukwatagana ewaka omumama kwe kugamba bano bawala basigala lutakwatana nabagamba bano abamwagala bagenda nabasingana banyuma emboozi bano abamwagala bagenda kagenda kuggwamu ndowooza tweteeketeeka olunaku lwankya kyampaliriza nenga bano abantu bagenda kunzita nenjija nenyumira amaaso gange nangamba obwedde oyimiridde awo n'obukambwe nemugamba mbadde naakajja nangamba oyagala ki nemugamba mbadde nyamusindika esente zange ewaka abaana bange balwadde nangamba tugenda zisindika enkya konze kale nangamba naye ojja kuddirayo mu kiisi mu kaveera mu Luganda kaveera konze nangamba Shagala konze naam ogenda kuddirayo mu kaveera nensirika nenzeyo mu luumu yange kati bwe namanya nti bali bagenda fuluma saawa bweziti nagezaako kugamba baba naye yasindika sente zange nangamba enkya ngenda va wano saawa 8 pitire ku banka nsindika esente zo nagenda gakolobina konze ogenda saawa 8 kati nze saalinda papa ziwere 8 kubanga enjiji bandookingire nga sefulumya kasasiro nga n'okulingiza mu ddinisa kizibu nze papa nalinnya mu ddinisa neneeta ku fulo ey'okusatu nengwa wansi
nengwa wansi nengamba okufa okuleka abaana bange kanfire wakiri ebweru osanga nabawo Munnayuganda ayitaayita nalaba mayiti yange kubanga oli yansuubiza bajja kumuteeka mu kaveera bantwale mu zibaala nenga akane kasuka ebweru muzira kisajja kunnonda embeera yagaana papa kati yo ensasula badde bakusasula bulungi era nga yabulumi omukazi amala kukkiriza omwezi ogwayi mbadde gumalako nga 7 naye nga 7 omwezi oguddako nga oba nsasula ogusoose ate nga n'omulala era asigala mu manja naye ekyo nali nakigumiikiza kuba nali nanona ssente naye nga nasaba zisasula naye embeera bwe yayingiddeemu okufa n'otya natidda olina akabonero nakiwalabye nogamba nagenda kunzita kampeewo kubanga kati nze oluwalabu oli bwalwogera nduwulira kyayogera akitegeera obadde ojja opiikinga oluwalabu mwaka mulamba ngobeera mu muntu era oba otegeera kyakola ki kyayogera olina ensonga zewaŋambyeko ez'Uganda okubanga abantu b'Uganda musindikira ssente zammwe balina ebirala bye bazikozesaamu ate ne baagala babalimbe nti bwezi ate nga teziriiwo ekintu ekyo kijja kikyokwapeningako ekintu ekyo kati nfuna ekirowoozo ekigenda okwefuluma ennyumba nengamba naye kankubire gye nteeka ssente zange olayini yange ntereko miliyoni meka nenkubira jjajja wange yabadde ajjayo ssente zange mu Eastern Union azimbakingire nemugamba jjajja enkya kera mu bbanka kikyolowooza ku katambi ako akakoleddwa mwannyinaze waffe kikyokalowoozako obadde okimanyi nti baganda baffe bangi nnyo abadduka mu biyumba naye nga mulimu ssaga z'okuba nti baagala kunzita obadde okimanyi era nga bangi nnyo bwe baba tebafunye chance edduka bamanyi okufiirayo era nga bangi nnyo betulabye abavaayo ne beekubira omulanga nti bannange bagenda kunzita bannange mukama wange ayagala kunzita abantu b'enkolera baagala kunzita naye ffe ng'abantu abalabye obutambi obwo ne tutabusaako nnyo mwoyo era ne tutafuba kulaba na kunoonyereza abantu bano ebintu bye boogera mazima era ne tutawa nnyo butambi buno attention butambuza ku bantu bayinza kuvaayo kuyamba baana abo bambi wayita akadakiika katono nnyo ennaku ngambale wiiki ng'emu oba omwezi ne tukisiŋŋaana nti bambi eyali akuba omulanga nga yeetaaga kuyambibwa amaze n'afa era attiddwa naye nga jjukira duli twafuna chansi esobola okuba nga esobola okutaasa omuntu ono wabula olw'okuba nti ffe tetwasaayo mwoyo ne tutafuba kulaba nti omuntu ono tumutaasa by all means kyova olaba ava mu bulamu bw'ensi kansuubire nti nno ontegeera bulungi bwe mba njogedde bwentyo akatambi kano kaweeko endowoozayo gwe ng'omuntu kaweeko endowoozayo era okomentinge tumanye kikyolowooza ku butambi nga buno subscribinga kwata ku kade nga buli vidiyo yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo kubanga naawe oli memba oli omu ku ffe commentinga gwe wena tanaba subscribinga okwate ku kade kajja kubanga kakuyambako ya subscribing edda okola ekintu kirungi nnyo kyamaanyi era mbeebaza okubanga mbambi mutubeererawo wabula ate nga yenze Sheila Adita abeerawo banoonyeza updates. See you in my next video.